Kaakati mujja tuserengemuko ku mannyo. Naye ku nsi ya Katonda kuno omulimu gw'obubbi nagwo si mulimu mwago. Oyo gwe mulaba mu katambi oyo mubbi era ng'azze kubba. Asanze edduuka lino abadde yeeyisaawo. Agenze okulaba edduuka kw'ayita teririimu muntu. Muli n'agamba Falaki ono eyalesse edduuka nga taliggadde ate nga taliiwo. Kansooke mulage nti Kampala si bizimbe. Asoose n'abanga ayitawo n'adda emabega. Ne yeefuula alinganga alina kyayagala okugula nti gwali eri amulaba oyinza okulowooza either customer oba ye nannyini dduuka. Munnange eraba ekyoyo nga kimukema ng'ayagala okuyingira mu dduuka. Kati kumbe nannyini dduuka lino gy'ali mu bimeeza bino by'olaba eno gy'ali yeebase. Omubbi tamanyi tannamulaba. Munnange omubbi kyakoze ng'alyoka ayingira edduuka ayagala agende eno ewali seefu ow'edduuka gy'atereka ssente. Abikule seefu aggyemu ssente omubbi adduke. Kumbe nannyini dduuka gye yeebase. Omubbi asoose n'ajja n'alingizaayo. Kumbe ayambadde galubindi talaba bulungi, tasoose kulaba nannyini dduuka. Kyakoze n'alyoka addamukko emabega. Nga bw'omulaba mu katambi bw'azza emabega n'amagama g'ebweru oba teri amulaba. Nannyini dduuka ayinza okuba ng'ali bweru oba busukkakkubo ng'amulaba ono ali mu dduuka ali yeesolojja. Kumbe nannyini dduuka mwali yeebase. Omubbi bw'aggyako galubindi azuumuza ku firiigi wali nga bw'oziraba n'ajja addemu alingize agule seefu aggyemu ssente agende. Nannyini dduuka waazuukukidde amututte ntyagi n'amubba oguyi mugongo bba. Kati omubbi mu kudduka galubindi zazze nazo aziresse emabega. Ate nannyini dduuka mulowooza tayambadde galubindi z'omubbi. Bagamba akugoba tabulako kyakusuuza. Bw'ogoba musajja munno olekangamu aganaakozza. Ono asuuzizza omubbi ebiwaani. Asuuzizza omubbi ebiwaani, omubbi afumisa ekikumi galubindi n'azerabira. Kati nannyini dduuka ye kyakoze ayambadde ennyambale naye n'anyuma n'agamba owange obadde ozze kunziba maliriza ng'ate nze nkusuuzizza ebiwaani byo. Ssebo ne yeetwalira galubindi z'omubbi era kati ssebo loodi anyumye. Anyumye swaga liri mu kyenda. Kawo kutuuseko akatambi kano okerabireko naye omulimu gw'obubbi. Bannange vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo.
mu butuufu vidiyo eno enkoledde era ensesezza nnyo efundikidde olunaku lwange naye nga mwenna nnyongera okubajjukiza n'okubategeeza ti CEO Michael Airport Pickup bw'eri ku nsonga yonna eya transport. Oba oyagala kutambuliza famire yo, ogenda ku mikolo, olagawa, osobola okuba nti ate onkonako, ne tusobola okuba nti ate tutambula ffena, ne tusobola okuba nti ate tukwatagana. Kasayi kiru kiba nga kikwatagana ku transportation, gwe nkubira bukubizi kasimu, ennamba yange yeri ku WhatsApp, osobola okunterako ka message, ne tusobola okuba nti ate tukwatagana. Oba okitegeera ekintu ekyo. So, nga otuvuddewo omubbi Katonda yakola omuntu omubbi oba ababbi Katonda yabatonda atya? Bajje sebo bujja balowooza nti gwe sebo ebintu byo obuddewo buba otadde mu kintu gwe tobubala. Bo baba balowooza. Balowooza nti gwe obudde buba otadde either mu bizinensi yo oba mu makaago ebintu by'oba oguze. Bo baba balowooza nti gwe oli fala. Balowooza nti gwe oli musiru. Imagine omuntu naba ng'ayita ku dduuka lyo n'asanga nga liggule tewali aliwo, naye ng'akimanyi bulungi nti n'abantu b'omu katundu abo bamanyi nannyini dduuka ono y'ani. Ssebo Lord Ssenkaggale n'ajja bulungi nnyo, n'ayingira edduuka n'atandika okunoonya ebyokuba. Ate bagezi, omubbi bw'ayingira mu dduuka amanyi w'atuukira, talambalamba kugira ati asoose n'amagamaga bw'ati asooka agire n'asooka ayisayisaamu kamera ng'anoonya ekyokuba. Bw'amaliriza n'addamu ko emabega n'asooka atambuzaawo ku mwasa laba teryamulaba ebweru. Bw'amaliriza n'asipootinga seefu weeri n'agamba kati no seefu eteeka okuba ng'erimuko ku magya, era kyakoze kwe kuggyako galubindi adde emabega akomewo akole ki? Akomewo abikule seefu abbe ssente z'omusajja. Kati nannyini dduka kumbe gy'ali bakasitoma baamubuze. Bakasitoma baamubuze ali eyo omusajja wattu apoye yeebaseemu. Nange omubbi agenza okussaayo ettweŋŋwi nga baamukubye oluyi. Afubutuse emisinde ne galubindi z'abadde azze ng'ayambadde tajjukidde nti azirese. Adduse emisinde kutaasa bulamu. Nange oh my goodness, omulimu gw'obubbi kati agenda kati omubbi yonna eyo gy'ali aweekeera. Adduseemu nno katono kuba tebamugobye nnyo, bamugobyemu ebita 3-4, naye gy'ali eyo yonna aweeke kubanga amaanyi n'ettabbo g'akozesezza ng'asiikuula wanene enjabala gabadde manene nnyo, horsepower 5. Annange Mukama Katonda ono. Oba abavubuka lwaki tebeesonyiwa obubbi? Obubbi kye butuusizza ku basirikale munaasonyiwa okuseka. Naye sijja kulimba, omubbi ono nze asesezza nnyo. Bamugobye olugoba n'agamba baaba wano wafiira muloge sigenda kweteekera. Abadde nga kapikipiki. Naye nga lwaki obba? Abavubuka mugende mukole. Bannammwe bakeera kukola. Kati ozze ku muvubuka muno oyagala kumubba. Musajja wattu aguddewo akaduuka ke kalimu ebintu ebiri awo eby'amaanyi. Oluusi yakakolayo 10,000. Zira tezuba osanga mu seefu oyagala ozitwale. Muli bazibu. Kale, CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya. Omukama Katonda ng'asazeewo. Why not? Mbaagala nnyo mwenna. Ababadde bagyekuumiddeko mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatuninga in every day and every night mwebale nnyo mwebalire ddala. Abawangalire Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Doha, bannange mbaagala nnyo sobola kubatumira ne mamalayo ninga mwebale nnyo mwebalire ddala. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otegattako eya subscribing edda, asante sana, kyokola kyamannyo nnyini ddala. So atanaba kutegattako genda maaso n'okuba nti okola mu kapesa ka subscribe wamalizako na mukade akadde ako kajje mu personalize okateeke mu all nti bwe nteekayo video gw'osooka okugiraba. Okitegeera ekintu ekyo. So Omukama Katonda ndowooza abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, stay blessed. Tusinkane olunaku olw'enkya, mweraba.